nsobola okwebalanga omufumbo era bwentyo bwenkyetwala naye nga sikyali mu mutima nanoba naye mu mubiri oba nkyali ndooza kati nkizeemu nga bwe kiri mu mutima nanoba nze sikyali mufumbo mu mutima gwange naye ndooza mu mubiri kireka nkyalabika ng'omuki nali mwagadde ku mutima olw'ebigambo ebiwoomerevu bye yakozesa nze bye nali siwuyangako nze nkuze kutuuka wano omwami yakuwa ebigambo bye nali siwuyangako nze na Esther nze nali siwuyangako ebyo bigambo kakyanga nzaalibwa mu nsi era nazzeemu kubiwulira omulundi ogwokubiri nga tebabigamba nze omwami Bajjo yadde akwana Dolini ebigambo bye yakozesezza byebyo byennyini era nagambye ensi abafere nga bafaanaganya ebigambo nanti Bajjo naye mufere nga Bajjo bwe yadde akwana Dolini nange omwami Lwawuga bwatyo bwe yankwana yansubisa ensi n'eggulu ensi eyo nengirinda n'eggulu era nga byonna mbyesunzo biraba so mu byonna nembeera disappointed zozo oluvannyuma lw'emikolo nesabako wadde naki n'ekimu omwami gwe nafuna yali ayagala kunzita kubanga yatugamba omuntu singa okizuula ng'ayagala kutta ate ng'olowooza nga kigambo kinene nnyo yali ayagala kunzita ensonga lwaki nkyusa ate nze olaba we mba nyambadde gomesi woba oyagala nnyo okunfuna nga ebigambo bye njogera wekakasa sikulimbamu wadde ne naayibadde njagala gwe nyambaza nga gomesi sirimbiramu kati nze ekyanvirako okunoba omwami yali mulimba kati obulimba bwe bwali buntuusizza nze okufa kati ekyali kinzisisa kyali nti omwami oyo omulaba oyo omukulu we bayita Fred Lwawuga bw'ajja gye ndi n'ebigambo bibiri ebya Bajjo bye nagambye nabikkiriza kati bwe nabikkiriza nze we mba ndeetinga omuntu mubaako n'abalala bonna era nkimanyi bye mwesuubiza ono omwami bye yagambye ate n'otabibanja nnyo n'obirinda kati nze namugamba ekintu kyali kimu kyokka nti bye tugenda okwogera tonimbangayo ekintu neki ebeere ezedi ebeere zedi galo abeere galo ne boy abeere ki jerekani ebeere jerekani ne plate ebeere plate kapu togiyitamu akazindaalo saagala benseni gintuma nga kibbo ne mugamba tonimbanga ekintu kyonna ku ggwe ku famire yo ku mikwano gyo kyonna nze ne bwe nkusanga ng'olina kyokola gwe kiŋŋambe nga bwe kibadde nze ndi muntu asonyiwa amangu wadde era nyiiga naye nsonyiwa naye nannimba almost 99% ku yenna yenna nga mulimba kati nze obulimba bunkola bubi nze naye ready okusetolinga kati nze yasanga omuntu omutuufu ali ready okusetolinga ate ye n'amukozesa alabika yali ayagala marriage certificate eyo gye yali nga zirina kyezigenda omuyamba omutaasa kati n'anoonya omuntu ali ready okusetolinga yafuna nze kati nanzanyisa geemuzize yafune ki yabeera nange omwezi gumu abakazi twekoneramu akagere kati yawulako wiiki namba nga weekonya akagere togibalabalayo wiiki ezi mu wiiki 3 nze mbalamu 2 kubeemu byali bitabusoolu ng'olwo ntegedde mbwaddayo kati eyeemu wali tokyalina nze kyoŋŋamba nemugamba linda kusebo mu mwezi gumu oddawa ogenda kukola ki ate n'ayongera okulimba still nti anona kasiimo ke. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olwaleero nno mbaleetedde nate ensonga ey'enjawulo. Tugenda kubanga tuwogeraganya ku bufumbo naye essira tugenda kubanga tulisimba nnyo ku bufumbo bw'abalokole. Awo tugenda okubanga tusimba amakanda. Kinkola bulungi nti neegatiddwako abalokole abafumbo abalokoka sigamba nti bendeese kapo naye nkuleetedde abalokole abafumbo abafumbirwa mu bufumbo obutukuvu webali wano simanyi oba obufumbo bakyabulina oba tebakyabulina naye
mbalina wano beŋŋenda okubanga mpayamu nabo babanaaba tebakyabulina era bajja tubuulira nti ate batugamba nti Katonda kyagasse teryakyawula tewalibaawo akyawula naye mwattu ennaku zino abasumba tubalabye abakyala bafumbiddwa abalala abaami bawasizza abalala kale katwogeraganye ne Nahia aneegasseeko wano olunaku olwaleero erinnya nno lyakyuka ye Esther naye kale ku lw'abalabi bange aba ugupdates bamanyi Nahia okusinga neegatiddwako n'omusumba omulala ayitibwa Solution musumba nno mulamba leero nja kuba wa mukisa okumanya amannya ge kubanga nange mbadde mmanyi Solution Mr. Solution n'amanya amatuufu galiwa gennyini nsanyusa okubalaba bannange kale sawa Nahia sooka gwoba ombuuliza ku bannayuganda tweyongereyo kama waffe Yesu yeebazibwe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abaisiraamu abatugobera ku mukutu guno omukama mulungi ekiseera kyonna omukama mulungi zembeera zeweewaawo tubeeyanza era ntubalamusizaako mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo omwana Katonda omulamu abatugoberera mwebale kwagala yugi updates mwebale kwagala mwami Kisubi naffe baakyaza ku mukutu gwe era wano mulindiire ebyokya bizze okubamazisaako omwaka n'essanyu era nga bye tugenda okusoosotola abanaalya mwesunge munaabe engalo. Yes kale Mr. Solution naawe nsaba ombuulize ku bannayuganda abatulaba bannaffe mwenna abatulaba abali mu Uganda n'abali obweru wa Uganda tubaaniriza amannya nze Kayiwa Robert Mr. Solution ndi musumba era nga tusanyuse nnyo okubanga ondaba nange nsubira wande nja kukulaba amiina so nebaza mukama olw'ekisa kyatuwadde okubanga tulabikako mu maaso go Mr. Kisubi mukama akumpeera omukisa webale kutukyaza ate nsaba akumpeere ne promotion omwaka ogujja batandikire kuggwe nkitwala wampulira era basinga bagaa nkitwala nange nkitwala weewaawo atulabu mulungi era nga bwe gambye be bantu abo bendi nabo olunaku olwaleero okugenda mu maaso n'okubanga twogeraganya. Kayiwa Robert nsanyusa okukulaba pasita manyi waliwo pasita Kayiwa kuba kati bw'oyogera Kayiwa omumanyi Pastor Simeon Kayiwa Simeon Kayiwa si ya Robert mirembe fellowship oliye Simeon Kayiwa oliye Kayanja Pastor Kayanja Robert so njagala kutandika naawe kubanga gwe pastor mulamba ensonga eno ey'obufumbo bw'abalokole ekitabo kigamba ki naddala bwe tuba tugenze mu byawandiikibwa bwe tuba twogera ku bufumbo awo onyinza obutagamba nti obw'abalokole kuba nkimanyi nti obufumbo buba bufumbo bwonna awatali gamba nti bw'abalokole oba si bw'abalokole naye bayibuli eyogera ki ku nsonga y'obufumbo in general obufumbo bwa kitiibwa eri bonna buli ayagala okufumbirwa akkirizibwa ensonga endala si kirungi omusajja okuba obwomu kati abo bayeetaagayo omubeezi amusaanira ng'omuntu oyo si wakikula kimu nga ye wabula nga wakikula kyanjawulo kyentegeeza bw'obanga oli mu kikula kya Adamu nga weetaagayo kaawa mufuuke omuntu atya omu era ekikola obufumbo ebeera oneness obumu okufuuka omu babiri ne bafuuka batya omu ekyo kyentegeera obufumbo Bayibuli weebwogerako. Oli mufumbo? Ndi mufumbo ssebo nina omukyala nina n'omwana awezezza ndowooza emyezi kati 8. naye yagwa obufumbo obutegeera otya? Obufumbo ekinkoze obulungi olwaleero program yaera egenda kunnyumira nti nsinkanye omwami Mr. Solutions gwe natandika oweereza naye
era bintu bingi nze bye namuyigirako nga ntandika okuweereza era bingi ebinnema ne mbisindika ewuwe kuba ye mukulu mu mwoyo munze era ndooza ajja kunsomba ojja maliriza okusa emusumba wange kaakati obufumbo kye mbutegeerako nga nze kyensinga omumanya mu byonna bwe nali nkula saakula na bafumbo nakula na jjajja naye batata bange ate baabanga bafumbo abato nanzaala naye yalina omukyala kati nga ndaba maama ne taata nti babeera babiri ne bakugamba bafumbo kati mmanyi nti obufumbo bukolebwa abantu babiri era nga balina okuba ate nga babeera bonna singa omu ali mu Amerika omulala ali Uganda nze kyentegeera omubuuziza kyange kyemmanyi ku bufumbo nti bukolebwa abantu babiri ate nga bali baki kyataddeko ekikulu mwami Solutions nti nga si bakikula kimu eyo nsonga nkulu olina okuba nga we mba mukyala nina kuba na mwami sinaba na mukyala munnange kati obufumbo mbutegeera nti bukolebwa abantu babiri ab'ebikula ebyenjawulo sina kisolo sina kinyonyi naye nga babeera batya ekyemanyi ku bufumbo manyi bye mwogedde byonna nina byenfunyemu nti kubanga ennaku zino waliwo obufumbo bw'abasajja n'abasajja waliwo obufumbo bw'abakazi n'abakazi waliwo ne bendaba abafumbirwa ebisolo oli nga yalunda ogubwagwe ogenda okulaba nabo beewasizza so obufumbo mbulabye sinnabulaba Uganda wano obw'abasajja n'abasajja ne wano weebuli naye obw'ebisolo n'ebweru mbulaba mbulabyeyo ate nga buli ne mu makyaki gaffe sigamba ag'abalokole naye amakyaki agaffe ag'abakristaayo gyebuli kubanga ekantibale yo baabiyisa n'obbiyisa era balina n'okujja mu kyaki baba-anointing ekyo baakiyisa yensonga lwaki Church of Uganda yo yavaayo negamba nti twawukanye ebyo tetusobola kukola ki kubikola okutwaliza wamu then ensonga endala gye mpuliddemu naye agyoyogeddeko nti nga muli wamu kyesikkirizaganya nakyo kubanga tusobola okwewasa leero nenkugamba nti munnange oluvannyuma lw'ebbanga kaŋŋende mu Amerika kaŋŋende UK kaŋŋende Kenya kaŋŋende Rwanda mbeeko ne byencapaacapa tufune akasente nkomewo so kati wano twegasse nga tufumbiraganiddwa mu bufumbo naye ne twawukanamu akabanga nenkomawo neŋŋenda bwe tutyo so obufumbo nabwo weetuli era bangi tubalaba nga weebali nga batambula ng'obufumbo weebuli butambula bulungi so okutwaliza awamu awo nenjawukanamu naawe naye oli mufumbo kati naawe kankubuuze nga bwe mbuuziza Mr. Solution oli mufumbo Nahia ng'okizzemu emirundi ebiri mbadde nzikaatiriza kibuuzo ngenda kiddamu mukama wange neyanze omukisa mwami Kisubi gompadde okumbuza ekibuuzo kikulu nno nnyo kubanga abasinga obungi abangoberera kuno bandaba kati singa mmanya ne ŋŋamba bye bamanyi nga bikwatagana ne byenjogera nsobola okwebala nga omufumbo era bwentyo bwe nkyetwala naye nga sikyali mu mutima nanoba naye mu mubiri oba nkyali ndooza kati nsizeemu nga bwe kiri mu mutima nanoba nze sikyali mufumbo mu mutima gwange naye ndooza mu mubiri kireka nkyalabika ng'omuki kubanga abantu bakulabira mu mubiri okumanya kyokola nti oyo tumulaba asiika capati balaba mubiri gwo nga gusiika capati naye omutima guyinza oba guvuga booda nga nsiika capati naye nga ŋŋamba wempoyezaamu ka capital nze neraba nvuga ki nvuga digi kati nange mu mutima nanoba naye mu mubiri nkyali mufumbo so olina omusajja naye wanoba ddayo omusajja alowooza nti oli mufumbo naye omulina naye nga wanoba dda nanoba dda nno Solution kino kisoboka kitya kubanga waliwo ebibuuzo oba waliwo answers abantu ze batuwanga zeetaagamu ate omuntu alina omwoyo okutwaliza wamu omuntu bw'agamba nti mu mubiri ndi mufumbo naye mu mutima nanoba dda kiba kitegeeza ki neyanze ekibuuzo ekyo kati nze ekyo omuntu bw'ayogera bw'atyo ekinzigira
bangi abantu ababeera bonna nga tebali mu mukwano ate bubangi abantu abatali bonna naye nga bali mu mukwano kati sometimes omukwano olumu tekiba kubeera nnyo na munno kiva ku nkolagana gye muba mulina wakati wammwe nga bwe wagambye nti oli asobola okuleka omuntu wano e Uganda n'agenda ekkata n'agenda ettake n'agenda mu Amerika ayiye ssente amale akola atya kati ekyo kiva ku ntegeeragana wakati wo n'omuntu wo n'ogamba nti omanyi mukwano oyinza osanga lumu ng'omukyala yagenze genda ku kyeye Saudi okomeewo tuzimbe oba omwami n'agamba nze kaŋŋende ngenze UK naye nkola ki nkomawo kati kiva ku ngeri gye muteesezzaamu ne pulaani ze mulina kati lumu kati ng'ono kyagambye ndi bamanyi ndi mufumbo naye siri mufumbo kati kiva ku butategeeragana bwe muba mulina wakati ng'ono agamba togenda take ng'ono agamba nze nnyina okugenda kati buli bwe mulema okukwatagana ewaka enkwatagana ne mulema okuteesa ne mukkiriziganya ku kintu kimu ekyo oba okisuubira omu kati bw'oba tokkiriziganyiza na mukyala omukyala ajja kukola kyayagala bw'oba tokkiriziganyiza na mwami n'omwami ajja kukola kyayagala weesange nga ffe tumanyi muli bafumbo naye ng'ate gwe owulira ogamba nze ngenda kufuna omusajja omulala oba ngenda kubeererawo abasajja bonna be bamu nga bala bwe boogera so kati ndowooza bwe bulamu obuli wakati awo nja kuba mulyaza amaanyi kubanga ku channel eno yennyini nina videos nga Nahia ayanjula munne nina videos ezimu nga Nahia bamukuba embaga akuba ebirayiro kufa kwe kuli twawula so kakati bwe mpulira Nahia nga ayogera bw'atyo nkimanyi nti atulaba kati yeebuuza naga nti ate kisubi bana abantu bennyini namulaba ono ng'akuba ebirayiro bw'ayogera bw'atyo ki ekyatuukawo kati awo kansooke ŋŋende mpulire Nahia ku kiki ekyatuukawo kubanga omutima luli ogwali nga mufumbo saawa eno nga gwanoba dda kiki ekyatuukawo awo aye n'ebiseera ebisinga abantu bwe tufumbirwa buli omu aba n'ensonga ekufumbizza era nga gwe gy'oyimiriddeko nti kati nze njagala kufumbirwa lwakino mulimu abafumbirwa nga baagala kuzaala kati nze nali omu ku abo mulimu abafumbirwa ng'akooye ebintu by'okulaba nkana eno n'eri n'agamba waayi ndabankanyeeko kye ndabankanyeeko kati kanzikakkanire ku muntu ki naye obudde n'amufuna ng'alaba y'oyo asaana okukakkana naye era ne kiba waliwo abafumbirwa nga banoonya bitiibwa n'agamba nze njagala kitiibwa kyaki kyakusamba ku gawuni abaatu nawo bangi nze kasitangisamba mu mwezi gumu ebiri nze nga nkola ki nze nga nvaayo nga twawukana n'omusajja tugabana ebintu no kati ab'ebitiibwa balala n'ab'ebintu nabo weebali nga ye yafumbiddwa bugagga oba ninannyini eno gundi UBC ya gavumenti n'agamba nze ne manfumbirwa oyo omutabani wa Museveni yammwe yaffe UBC yaffe nga mukama mulungi yamuwa musolo bale sikimanyi kale abakuŋŋaanya omusolo oli nagamba nenfunamu omu ne mufumbirwa oba omuntu akola ku TV nga mwami Kisubi nze nenfuna omukisa nze wemmalawo ekyo nenkifuna ne bandaba mwezi gumu nze mba nkola ki nga tugabana bintu obufumbo babuyingira olw'ebigendererwa bingi kati ekyange kyaliwa nze nali mukyala era nkyali ayagala ennyo abaana abangi yensonga bakikozesa nko ku family planning kakyanga nzaalibwa sizimanyi bwe bazimira ne baziyita kaakati nentuuka nendaba ng'omwana gwe nnina akuze ate ye yannyambako n'okuba nga ye kennyini amanja baganda be kale ekiseera ne kituuka naye kennyini nga neeremereddwa waliwo wotuuka nga weekuumye ebbanga ddene eryange kunze lyali ddene ery'emyaka 3 n'ekitundu nga sirabansinzira bwe nali nalaba nga nkisussizza naye nga Mukama obadde mulungi okuntuusaako lino ebbanga nze naye simanyi nti nsobola n'oddimala kati olwo mba nfaaki n'ensi luli twabeeranga tugambe edda twabanga n'eŋŋombo zaffe naye nga ekikulu kyali nti nali nange ng'omuntu nga neekuumye ekimala oba Mukama yali ankuumye nga mpulira wantuusizaako wamala nga neetaaga omubeezi Mukama yali mulungi mu byonna
kuba ffe Mukama tusigala tumugulumiza mu bulungi ne mu bubi. Nanfunira omubeezi gwe nalabanga nti oba ansaanira nga nange nendabanga amusaanira. Omukolo twagukola gwanyuma, omukolo gwali gwa kitiibwa, ssebo webale kujja ku mukolo, wakola emirimu mingi. Wakima amazzi, wakola buli kimu bannange. So webale kujja ku mukolo. Mwina n'abatuyambako mwakola, nze simanyiyo muntu atampa. Era nalaba amaanyi gange mu kwagalwa. Nagalabiraawo. Bana abantu mwankolera omukolo, Mukama bawo omukisa, bakolera ogusinga ku gwange oba abaana bammwe. Omukolo gwali gwa kitiibwa. Era omwami gwe nali nfumbiddwa nze tebaamunkaka. Nali mwagadde. Omwami gwe wafumbirwa? Gwe nali nfumbiddwa. Okay. Tebaamunkaka. Tuli mu past. Yes. Era tukyali mu present. Nali mwagadde ku mutima olw'ebigambo ebiwoomerevu bye yakozesa. Nze bye nali siwuyangako. Nze nkuze kutuuka wano. Omwami yakuwa ebigambo. Nze nali siwuyangako. Nze na Esther. Nze nali siwuyangako ebyo bigambo kakyanga nzaalibwa mu nsi. Era nazzeemu kubiwulira omulundi ogwokubiri nga tebabigamba nze. Omwami Bajjo yadde akwana Dolini. Ebigambo bye yakozesezza byebyo byennyini, era nagambye ensi abafere nga bafaanaganya ebigambo. Nanti Bajjo naye mufere. Kati nenkola ki? Nengamba ebigambo ebifaanaganawo ebiti nenziramu biwulira. Byebyo byennyini, era nagambye kino sikirabanko. Nga Bajjo bwe yadde akwana Dolini, nange omwami Lwawuga bw'atyo bwe yankwana. Yansubisa ensi n'eggulu. Ensi eyo n'engirinda n'eggulu, era nga byonna mbyesunze biraba. So mu byonna nembeera disappointed zozo oluvannyuma lw'emikolo nesabako wadde naki n'ekimu. Kati wano ogambidde nti nno twalayira mu bulungi ne mu bubi, ate okufa kwe kulitwawukanya. Ebyo byonna twabyogera era bituufu, naye nze mu bintu bye baasomesa omusajja yatusomesa Musumba bamuyita Pastor Frederick Patrick Lubega. Baba babyogera batya? Frederick Patrick wekityo Lubega abeera ku UCC we batugattira. Omwami oyo mukakamu mukwata mpola, era yatuwa obudde batusomeseza wiiki ziba 3 oba 4, guba mwezi, ndowooza gwali mwezi. Ze wiiki ezo buli Saturday twatukangawo ssaawa 2 ne tuvangawo ssaawa 6. Batuwanga obudde naye nga tutandika ssaawa 4 naye nga tutuukawo 2. So mu byonna twali couples 3 ffenna be yasomesa. Omusajja oli yasomesa ebintu bingi, mwe mwali ne bye nali simanyi, era nze nga naye sibiwuliranko. Ngamba Basumba baba basomesa ebintu n'ebino babyogera nga nanti mpuliranga ebyobuwemu ebyomu kisenge. Kati nga ate nali sibyagala nnyo. Bintu webityo gwe babikusomesako. Gana amawulire gatutuusiza ku bingi. Tebabinsomesanga naye mbimanyi. Kati era eka yali awuliriza nembiwulira. Bali ne babuuza n'ebibuuzo bingi, ne babuuza sitayiro z'abantu abafumbo ze bakozesa. Ne babuuza oba ennyimba z'ensi tukkirizibwa oziteekamukko mu kaseera ako. Byonna nali sibimanyi. Era n'atwanukula. Naye nze nabuuza ekibuuzo kyali ekyo kimu kyokka. Namubuuza tukkirizibwa okunoba. Kyokka kye nabuuzaako mu bintu byonna. Era yali mulungi n'agamba ye tukkirizibwa. Naye ensonga ki ezikuviirako okukola ki? Ezo n'aziteekawo wali. Kati mu nsonga ze yateekamu mwe muli mwe najja eyandetedde okuba nga nanoba. So ssebo ndowooza nkuzzeeyo. Naye kati okkiriza nti oyagala ga wanoba? Dda. Okay, kale nja kuba nga nkuddira kubanga ekirungi oyise mu Bayibuli eyo n'oleeta omusumba ku nsonga ezo. Naye njagala kudda wuwo Mr. Solution. Biki ebyo gwe ku lulwo by'olaba bye tusuubiza? Owulidde omukyala agambye nti bamusuubiza ensi n'eggulu, baamukuba obugambo bw'atawulirangako, era ddala bwe tutyo bwe tulina okukola. Naye nsuubira wabaawo okugumiikiriza oluusi, kubanga tosobola kubifuna nga twakamala okwewasa. Ne biki ebyo ku ggwe bye twalibadde tetugamba bantu bano
bwe tuba ddala nga tetusuubira kubituukiriza waliwo by'oyinza okwogerako gw'owuwo tewamusuubiza nsi naggulu. Kaakati olumu kale kantandike wano ng'ofuna omuntu olumu kisinziira omuntu bwe wamusisinkana. Olumu bw'osinkana omuntu omugagga kankyogere bwe nti omuntu nga yeetaddemu ssente sometimes tosuubiza bintu bigwa wansi wa kiraasi ye ne bw'aba yese wa kiraasi yo omusuubiza biri ebiddako ku kiraasi kwali naye ebiddako awo byayagadde okudda newankubadde ggwe ate kiraasi eyo tonnakola ki tonnagituukako naye omuntu bw'obanga okuba kampeyini obwo tebuba bulimba naddala bwe tuba twogera ku bufumbo bw'obulokole bw'abalokole. Kakati ebigambo nga bw'owula nti kisuubizo sisobola kusuubiza kintu olwedde kyennyina kyensobola kukwasa saawa zino awo nalibadde nkikwasa bukwasa naye ensonga lwaki osuubiza lwa nsonga nti tokiinaawo naye okkiriza nti ojja kifuna okimuwe. Kati nga ggwe gwensuubiza olina kugumiikiriza ndeete kyenasuubiza zilonga zitukyali balamu. Yes. Kakati ebintu by'otalina kusuubiza bw'oba ogamba nti omuntu omuyita queen baqueen babeera mu lubiri kakasanga olubiri okoze otya oluzimbye. Bw'omuntu bw'omuyita malayika manya bamalayika babeera mu ggulu kati olina ozimba eggulu ku nsi kitegeeza weeyama ebintu ki binene naye omuntu ate era osobola okujja n'oyogera ky'osobola n'ogamba njagala nga bwendi ayagadde n'akugoba ate akwagadde atayagadde n'agenda si buli gw'osanga nti okkirizibwa omuwasa. Olina okumanya bw'osanga omuntu ayambala mitwalo 3 akaviiri ka mitwalo 2 makeup ya mitwalo 10 essimu yakakadde nga gwokyali ku tekino ngene eyange omusaala omwezi ofune mitwalo 5. Yes. Kati eyo kiraasi teba yiyo osobola okufuna overall maintenance. Lwaki nti bw'anaatuuka ewaka agenda kudimandinga ebyo byamanyidde ogambe lwaki oyonoona ssente naye nga tazoonoona eyo ye kiraasi ye gwatamanya kiraasi yo. Ndowooza abami mwenna abali eno bw'oba ofuna omuntu funa owa kiraasi yo gw'osobola nti ajja kutegeera kubanga munne bwe nfuna omuntu nga tutegeeraganye nanjagalira mu kipale kyange kino ekya jiini tagenda kumbuuza jjento ajja kumanya sinagifuna naye ate bwe tunatuuka ku jjento tujja kubaawo tutuuseewo. So kati tusuubiza ebintu ng'obisobola ate nammwe be basuubiza tobanja nnyo kubanga ne gw'osuubiza okirabye akusuubiza emmotoka naye tomusanze ng'avuga kitegeeza alina okusooka ne yeegulira n'alyoka naawe akola ki kakati tomupapya wagambye emmotoka eriwa siga nti olukuwasa ate awasiza bbanka aba awasiza muntu nga munne. Kati so olina omuwaamu akaseera anoonye bye yasuubiza omuwaamu akadde tomwanguyira okujjako nga gwe wagamba nze olukuwasa muhanemun nkutwala UK kati ate ndaba omwezi guweddeko tukuteeba anemunizi tewali UK tetuguddeeko wadde naye nga omusajja osobola otegeeragana ne munno wanga osobola omugamba nasuubira nti nja kuba nfunye akasente kano tugende eno naye kagaanyi. Kati ekyo kinayogedde mu ntandikwa nti enkola entegeeragana gwe n'omuntu wo bayizawo omuntu bw'oba omwagala waliwo abantu betuwa endless second chances nga ye buli budde omuwaye second chance. Lwaki? Engeri gye mukwataganamu waliwo omuntu ogwogaba ne ono mwagala kale nga ne bwakunyiiza omaliriza era okomyewo n'omusonyiwa naye kati ekyo ki ekireetera ekyo eyo trust okubanga omusonyiwa buli budde yengeri gye muzze nga mutambula. Omuntu singa akuzuulamuko obutali bwesigwa asobola okukkiriza atambule naawe ekyakibuusa amaaso mugende ku peegi ekola ki eddako naye ate singa era addamu n'asangayo ekintu kyekimu kiyinza obutakola nnyo awo ayinza okutandika n'akubuusabuusa naye omuntu singa azzewo nga mukwatagana enkolagana bwe musisinkanya awo ne mujja nga mutambula bulungi mpaka bwe mugambire ndi naye omanyi tusaanidde okuba ffenna. Ekyamazima nze ndaba obwesigwa bwa buzimbiddwa nga muntu asobola okunyiiza munne ate omuntu asobola okusonyiwa munne kubanga ku nsi tewali atuukirwa.
Naya njagala kuda gy'oli ng'era nkubuuza ekibuuzo nti mu ebyo omusumba bye yabasomesa kiriwo ekyo ekyakuviirako okunoba? Mu ebyo omusumba bye yayogerako kubanga gw'ogambye mwera mwe wajja ate era kye wamubuuza olinga eyali yeetegese nti onaanoba. Kibuuzo kyekyo. Mwami Kisubi onsanyusa kubanga gy'ate mbadde simanyi nti ogenda kumbuuza ate tudda wa musumba naye obwongo bukwesera neyanziza Mukama yakuwa amagezi onakwayo nno ndi musanyufu bye sibangako oba kubanga buli we nkusinkana nsanyuka ate we neegaseeko mwannyinaze ate essanyu ne linnyongera. Bwe nali nakalokoka nga nkomyewo wano kozi we nalokoka ate natambula naye nga nkomyewo olugendo lw'obulokozi bwange lwatandika nnyo okulabikira wano nga nkomyewo. Nasooka kusinkanawo no mwannyinaze nga mmaze olulokoka okukomawo gwe nasooka olaba. Kati mu bantu abammanyi mu bulokole newe mba siriiwo nosobola omumbuuza n'akunyinyonnyola kubanze nnyinza obutayogerako bulungi ate abalala ne balaba ng'obyanze yeewaana naye onasooka okuntegeera amanyi obunafu bwange n'amaanyi gange amanyi wenkaawa kye nsobola okukola byonna. Kati mu ekyo era we namubuulira mwannyinaze ono nti nfunye omwami yasookamu n'ansekereramu kaawo ne mbuuza ate ng'osese osanyuse n'agamba mwannyinaze gwe mmanyi ani ayingidde mu mutima gwo ani oyo agugonzezza n'okkiriza omuyite ekyo kubanga yali ammanyi nti saali mwangu wa kuyingira we nalokoka nafuuka muntu muzibu nnyo. Omusumba bwe yatusomesa bye yatusomesa musumba Lubega Fred Patrick abamumanyi ku UCC n'abuuza couples zonna ezaaliwo nti ku bye mbasomesezza mukakasa buli omwana akolanga munne bwe mbibagambye bwe muteekeddwa bikola. Couples zonna buli omu yaddangamu nti ye nzikiriza obituukiriza nga temunnakuba birayiro. Omusumba mu byasomesa byali bingi ng'era we gambye nti n'ebimu nali sirikola ki nali nange sibiwulirangako naddala ebintu by'okuwemula ebyo nali byo sibimanyi. Tekuba kuwemula. Nze we mbitwala kuba kwogera kaati ng'abagenda mu bufumbo obeere ng'omanyi ky'ogendamu era kyankola bulungi ne mbimanya kuba byo mu bintu bye nali mmanyi eyabinjigiriza kale yali abintandisa obbinjigiriza ne mbiyiga naye ate ne mbyogerera mu kifo ekitali kiki mu takisi kati ne nswaliramu. Kyogambye naye nayogerera nawemulira mu takisi bye baakugamba nga gw'omanyi nti si kyabuwezi nali mmanyi naye kyansimatu. So mu mbeera eyo ne bintama kuba kyanswaza nnyo mwalimu abasiraamu bangi kati omuyala yali ayagala kunzibako ssimu kati awo mu kwagala ogitaasa ate nayogeramu ekigambo ekinene kati ne mbigoba ne mbikyawa kale. So nalaba omusumba ate ng'abizizza nawulira nga binkwasa n'ensonyi naye mu byonna n'atugamba bibeeramu nabyo. So we twatusomesa ebintu bingi nze mu byange ne nnondamu bye nali neetaaga okubuuza nafunamu ekibuuzo kimu kyeggambye nti namubuuza okunoba kukkirizibwa kuba mu bulokole baali batugamba tekukkirizibwa kunoba era nga njagala nnyo ekintu ekyo omusumba yaba akinneeyogambira n'agamba okunoba kukkirizibwa singa osanga ensonga zino wammanga. Era mu nsonga ezo ze yatulambululira mwenna ajja ensonga eyanviirako okubanga nanoba. Wetwali tulukuba ebirayiro batugamba mutuukaawo kweyo stage yesemba eno mubanga eri ebeeranga finishing ya cake otako icing sugar ku cake kati ekikulu cake eba eno munda omanyi nti abantu bangi ne icing sugar tebamulya naye cake bagikola ki ekibisi kiri munda. Nagamba mu ababiri mwenna kakoze ensomesezza mulina okuba nga omutima gwammwe buli omu aguwadde munne ng'ogugwo oguwaddeyo naawe n'ogwo n'oguwaki nekisooka gyegatta nga mu byonna mulina okuteesanga ekintu ne mukikkiriziganyako okukikola ne mukisalawo. Kati mu ebyo
ensonga enkulu mu byonna nazuulamu nti omwami gwe nafuna yali ayagala kunzita kubanga yatugamba omuntu singa okizuula ng'ayagala kutta ate ng'olowooza ngaawo kigambo kinene nnyo yali ayagala kunzita ensonga lwaki nkyusa ate nze olaba we mba nyambadde gomesi woba oyagala nnyo okunfuna nga ebigambo byenjogera wekakasa sikulimbamu wadde ne wenaayibadde njagala gwe nyambaza nga gomesi sirimbiramu nankyuke mba siriyasi nnyo mu bigambo bya gomesi kubanga kyekintu kyendwawo okwambala njijjayo lwa nsonga nga nkulu kati kyekyanyambaza bwe nti naye ngenda okwogera byonna so omusomba yagamba bw'ozuulanga nga munno ayagala kutta yes onoba bw'ozuulanga omuntu nga yali musezi oba ali abantu nga ebintu ebyo bikunobesa ebyo yadde mmanyi omusezi basabira musabire aye yakituteerawo oyinza osaba oluusi n'okoowa ng'obusezi bwakyabwagala kati n'ogamba waaye naasaba naafiira mu bufumbo nga nsabira busezi osobola okugenda kati mu byonna nze we nazuula ekyo ng'omwami ono yali agala kunzita nze naye sobola kulinda kuwaayo bulamu bwange ki ekyaviirako abeere nga nzuula nti ekigendererwa kikyali kyakutwala bulamu bwange mutugamba nnyo abatugamba nti mu bulungi ne mu bubi paka kufa kigambo ekyo kikulu ate kinene era omuntu abakikola nga kituufu ddala bakitegeeza si bangi batono mu bulungi ne mu bubi waawo kati binatandisa olaba nga batuukawo balayiza mu bulungi ne mu bubi nga talayirawo awo abuukawo agamba sijja kubeerawo mu bulungi kale naye mu bubi nedda taatakyogera kati byonna abyatula aba akakasa ate kintumbaga omuntu abakigendamu nagambye ba mirundi mingi waliwo abagendayo olw'ebitiibwa waba bagendayo ng'ayagala kuzaala waba ayagala ssente waba bagendayo nga n'ekigendererwa takirina ate ye nabo mwebali nga tamanyi na lwaki afumbirwa nze nali mmanyi ekintwala era nga nkimanyi so bwe ntuuka omwami yalayira mu bulimba ne mazima kati n'akyusa ekigambo ky'obulungi n'obubi wano wagambidde mbu olabawo obutali bugumiikiriza nze nali mwetegefu ogumiikiriza omwami ne wayibadde bamusibye mu kkomera negandibadde mayisa nali nsobola obeerawo ng'era senze kubanga nayitegedde omwami wange baamusiba mayisa nina omulinda paka waanaafa ndyoke nkole ki naye nga yali wa mazima nga teyali muki kati nze ekyanvirako okunoba omwami yali mulimba kati obulimba bwe bwali buntuusizza nze okufa wano kiki kye yali agenda okuttira oba oli ayinza okubuuza ekibuzo ng'ekyo nti ki ekyali kikusisa awo kati ekyali kinzisisa kyali nti omwami oyo omulaba oyo omukulu we bayita Fred Bawuga bw'ajja gye ndi n'ebigambo bibiri ebyabbajjo bye nagambye nabikkiriza kati bwe nabikkiriza nze we mba ndeetinga omuntu mubaako n'abalala bonna era nkimanyi bye mwesuubiza ono omwami bye yagambye ate n'otabibanja nnyo n'obirinda kati nze namugamba ekintu kyali kimu kyokka nti bye tugenda okwogera tonimbangayo ekintu neki ebeere ezedi ebeere zedi gala abeere galo ne boy abeere ki jerekani ebeere jerekani ne plate ebeere plate kaapu togiyitamu akazindaalo saagala benseni gintuma nga kibbo ne mugamba tonimbanga ekintu kyonna ku ggwe ku famire yo ku mikwano gyo kyonna nze ne bwe nkusanga ng'olina kyokola gwe kiŋŋambe nga bwe kibadde nze ndi muntu asonyiwa amangu wadde era nnyiiga naye nsonyiwa naye nannimba almost 99% ku ye yenna yenna nga mulimba kati nze obulimba bunkola bubi so obulimba buno bw'ofuula okutta yali anzise omusajja yali agenda kutemula ku ki naye bw'ogamba obulimba mwali munviddemu nze okufa ebunzita kubanga lwaki engeri gye mba nsuubiramu nze mwami Kisubi wompa essaawa wano sere ebisinga era onsangawo woba ongambye essaawa bwe zitusinkane aye naawe ne woba ozze waffe era essaawa zompadde era zotera okukola ki kati siri kika ky'abantu be baayimirizanga ku makubo edda mbw'olinda omusajja oyimiridde mu kkubo ajja akusanga awo mugende saabanga bwe ntyo ne obutakisi okulwayo nze kyannyumbyanga zo ziriwo ezitatuuka kati mwami Fred bw'ajja gye ndi nze ne ndowooza bye yaŋŋamba nti gaali mazima bwe mbizuula nti bwali bulimba nali nfudde nze naye nfiiridde mu nnyumba aye tewaaliwo omuntu n'omu yali agenda manya kinzise
kubanga kyampisa bubi nnyo n'entuuka okubanga kugamba obulamu bwange natuuka nemba nga sikyanywa nga ninga kizolo nafuukakawo nga kizonto era n'omukyala gwe nali mbeera naye waka anti omumanyi si yali metroni wange anti yanzirukako nagamba anti nze sikyakutegeera embeera zo zaafuuse nga nanti sikyalya nga mbeerawo ntonyesa nkuba nga wogiraba eyo bwetonya nga kyembeerako mbeerawo nentandika okubanga amazige ganfuluma bufuluma nga ninda eyawuba kati wano nga kikubanga mwali mwakeeraba omuntu kye yalisuubidde nti nze kuba kumpi myezi 2-3 mbambala mukyali muhanemuuni muli mulaavu yammwe eyo laava ey'ekito eyo enyuma eyo kati ate bwawa ate woomanyira obulimba anti kati oyinza okuba nga wayanguwa okulowooza nti bulimba nga omusajja yali akyetotenkana anti kati nze neyo laavu gy'oyogerako saagiragibwako wadde olunaku olumu saagiraba kati kyekyali kinziseera olimba nagirabawa nga najjako eyo nga mutijja nga mwereze twerera teyali nga wenna oli otemungalo ng'emikono giri giti ebyo gwe byoyita laavu ebyo byoyita laavu eyo si laavu eriwa nze sirina memories n'oyo musajja walla sikulimba genda kuweereza akafaananyi ne bw'okampalira byonna nabisimula nange genda kuweereza akafaananyi nga n'obugambo mubuli obumuwaana anti okuwaana nze nkumanyi nga mwendi muli mu kwewaana nga mulika anti nga yalimba ate nga nze mbitegeeza kaakati mu kyo njagala okulaga kyogambye ekya myezi 3 nga muli musanyu nze omwami bwampasa obulimba bwe yali angambye mbu yamalayo emyaka 7 ebweru era wano wembitegeera wenjidde nti yali alimba tamalangayo emyaka 7 tegyawera gyali mitono kati mwekyo yali yawasaako dda n'omukyalo omulala naye byonna tubitegeera luvannyuma era ow'embaga ate yali wambaga naye nga yali yamuwasa awondoka ku byeddirisa bino ebyaffe bye tukyali byolimu ebyo naye ero tekikujjako kuba nti olina omukazi kyetegereza oba wawasa mwe tolabanga ebyammwe byayanguyeokusafuka era kituzaayo ku nnyimba zino abaasooka okuyimba omuntu gw'ofunye ku sipiidi agenda ku sipiidi mizego ebintu ebyo abantu babiyimbanga nga tubiranga ebintu ebitalina makulu naye bimala okutukako bikola amakulu omwami ali no saamufuna mangu naye ndowooza oba namwesiga bwesizi kati kino kikutwalawo nti abantu betwesiga ennyo ebiseera ebisinga ate sibabeera baki era abatuufu nze omwami bwenfumbirwa mwami Kisubi kiri kyewagambyeko kantikuddizeeyo katono abantu bano batugoberera bafune ekyokuyiga nze sifumbirwa nk'omwami nga tagenda beera nange oyo teyali wange oyo kubanga obufumbo bwe nnali mmanyi era nga bwenjagala bwa mwami gwendi naye nga bundaba ndi ni mwannyina wano nga naye bw'oli awo ku mwembi we kuba nkwalibaddeko omwami wange nanira kuba naye okukola kkirizibwa n'agenda n'akola n'okutambula nali nga nsobola okukkiriza naye ebbanga ki ate gy'oba ogenze mba nina okuba akakisese ejjayo ssebo oyagala kubeera dikitiita ate lwaki onakyemalira nze akuwasiza ate gwe nze gwe ow'amateeka nedda kuba kuteesa naye tewaaliwo kuteesa ewaffe wabeerawo bwa dikireta bw'oyogedde omwami bwannimba nti akomawo wano okusetolinga nze naye redde okusetolinga kati nze yasanga omuntu omutuufu ali redde okusetolinga ate ye n'amukozesa alabika yali ayagala marriage certificate eyo gye yali nga zirina kyezigenda omuyamba omutaasa kati n'anoonya omuntu ali reddi okusetolinga yafuna nze kati n'anzanyisa geemuzize yafune ki yabeera nange omwezi gumu abakazi twekooneramu akagere kati yawolako wiiki namba nga waikonya akagere togibalabalayo wiiki ezi mu wiiki 3 nze mbalamu 2 kuba emu byali bitabusoolu ng'olwo ntegedde mbwaddayo kati eyemu wali tokyalina nze kyoŋŋamba nemugamba linda kusebo mu mwezi gumu oddawa ogenda kukola ki ate n'ayongera okulimba sitiiri nti anona kasiimo ke era ono bagenda muwoleza bamukuba kyayo banne kubanga bo be bamanyiira nti baliwo kati kunoonya ssente omanye abakazi bangi abanoonya okwagala ate abasajja bo okwagala bakuvaako abamu banoonya sex bo baagala bwagala sex ebyokwagala tebabikola ki kati bamukuba kyeyo basobola bo mutegeera kubanga gye bali sex buli omu omufunira gy'oba okola ki kati muweri ebbanga agamba alona pensioni ye mugamba ate waki tewajja nayo
asayininga teyaliiwo naye mu myezi 2-3 nze ngenda bankomyewo nga ngamba naye wakibadde myezi 2-3 era tosobola genda mu mwezi gumu gutebereza omuntu ebbanga yenneekuumira lye naggambye lyalidde nenze kunze mukwano wajabaayo omukazi eyagambe nze ndiwo emyaka 17 nze sigisobola njogera amazima n'egyesatu kyali kisa kya Mukama nga kitya lwaki mba ntuuka eyo yonna so olaba natuukayo nali virgin ekimanyi nti oyo omwami yabba embuzi yange eyokubiri yali ezeeko anti wetulokoka gwagitondawo emyaka 3 yali ezeeko wetulokoka nanti ofuuka kitonde kijja nze nali virgin oyita mu bulokole nkitegeera nali seebaka nkona musajja okuva walokoka okuva nalokoka nali virgin nze emyaka 3 emyaka n'ekitonde nabba kibbebi kati omwana oyo aba muto nnyo omukola ekintu ekyo nga bwe nali kati okwagala kw'oba oyina ojjukira omuntu gw'oba osookeddeko okitegedde gw'oba omanyi kati nze saalina emufuja maayi nagwe mmanyi nali mmanyi oyo kati nkitwalanga ekintu ekyantuukako ng'omuntu ng'abadde mu ddungu ebbanga nga ddene talya mmere oba tanywa mazzi kati Mukama n'asindika emmere okuva mu ggulu nejja ate eba yakakanga otandika okulya n'agijjawo kati nze kyekyantuukako kyanto kyalinga nno obwongo nayisibwa bubi nalwala era nategeera lwaki abantu bafa nali simanyi nti abantu basobola okufa olwala abo nakitegeerako olwo kuba nali naatera nali neepanishinze nga nejjeeko buli kintu kyonna ekyali nnyambye okuba n'obulamu kati nembeera nga omwami engeri gye yandekamu teyasobola kunkonvinsinga nti omuntu bamubudaabuda wabula omanyi nasigala ng'omwana omuto mama we waba atambula ng'amwagala nnyo abeeraawo ng'agenda ng'amukutte maama agendanga ono tamukkiriza kulaki naye nze bansindika eri nga kasaanyi nankasuka neŋŋamba bannaaye ntuuse ne kono leve ekasukibwa nga nninga ekisaanyi ekiriko amagimbi agookya neŋŋamba neekiki kyendiko kugamba embeera gye nayisibwamu naye sigisuubira aye nali sigiyisibwangamu kati byonna byali bipya ate ng'omuntu ayimusaamu simusuubira kunkola kintu bwe kityo omanyi wali wesizeeko omuntu nga tomusuubira kukola kintu n'akikola obulumi bw'obitamu kati bwebwe bwantuukako nyakubanga nkuddira twongere omanyi nze buli lwe twogeraganya nina bingi nenzijukira wanzijukira okubuuza Nahia nga ngambye nange bwe yaŋŋamba nti yafunye omusajja nimubuuza nti omusajja ono yalaba stories zaffe ze tubadde tukola zonna ze wajja oyitamu nti ye aŋŋamba bwonna abadde azza abulaba kati nze nenfunamu question mark nenga nti kati omusajja ayagala mukazi abadde ayita mu bino oba kati nze nenfunamu okubuuza awo naye nenkireka awo neŋŋamba wa eriyo abantu ffe abaagala abantu abatuuseeyo ng'okoze buli kimu kyonna nogaa kati nse tolinze nogamba nti oyo kati ye mukazi ajja okuba omulungi okuwasa naye nja kuddira Mr. Solution experience Nahia gyayogerako giwulira bw'oba gwe mwezi gumu butakkaanya buzze omu agenze bw'oba gwe kati weeteeke mu kifaananyi ky'omwami oyo oba ekya Nahia yeteeke mu kyange mu kikyo ate lwaki neteeka mu kikyo byombi oyinza obyeteekamu kati nze bwe ntunuulira two couples sijjagamu Nahia ye mutuufu Nahia ayina ensobi n'omwami ayina ensobi simanyi oba okusomesebwa kwabayamba era nsaba gwe wenna agenda okuwasa ng'olina munnoowo okusomesa kuno kwe tufuna ku kkanisa si kwe kusalawo ani mutuufu oba ani mukyamu beerako n'okusoma okukwo okuli pasono eri omuntu oyo gw'ogenda okubeera naye musumba bamala basomesa oba ne mugattibwa kkanisa newankubadde ebirayiro mubikola wakati masekati g'abantu abandi ebibaawo wansi w'akasolya kammwe bibyo ggwe n'omuntu wo mwe mumanyi bwe mubaawo mwe mumanyi bwe mugenda otambuza obulamu fe ababalaba wabwe tubasanga muli basanyufu kubanga abafumo be balwanira mu kisenge ne bafuluma nga baseka
bwe baddayo ne balwana nga tebabitegeera. So nze bwe ndaba ababiri, nze njogeddeko ne sayidi zonna, nanze Mr. Solution, njogeddeko ne Sister Nahia, nenjogerako ne muko Fred Lwawuga, buli omu nampa sitole ye, ebimu nga bikontana, ebimu nga bifaanagana. Era nekindeetera ekibuuzo mu nze, era nakibuuza omwami Fred, ne mubuuza omukyalo oyo wamukwana nga bw'okwana omuntu, nga bwe twawandiikanga ebbaluwa, n'owandiika ebbaluwa n'ogisindikira omuntu wadde tayagala naye n'ogimuwa. N'aŋŋamba ye. Ne mugamba omuntu ono alabika tasooka kuba mukwano gwo. Lwaki? Nti nze waliwo kyentegeera, mukyala wange bwe nali mufuna yali mukwano gwange, nga nkola ebimulaga nti mwagala, naye ate ne mugamba bw'oba teyagadde kunfumbirwa oba kubeera girlfriend wange, by then nga simugamba nga tukyali mu kkubo, nga mugamba kale osobola okuba mukwano gwange, ate ekyo nakyo kino nakinyima, oba oganye nkuwa sibeera mukwano gwange. Ne tutambuza obulamu, naye waliwo ebyajjangawo wakati. Olimba olinayo abakazi abalala, ne mugamba nti gwoŋŋaanyi kati nina okufuna omulala ananzikiriza. Kakati ekyandetanga omulemerako nga ŋŋamba tanjagala, naye bwe nfuna omulala ng'ate ekyo kimunyiiza nnyo, kati ekyo nga kindaga akola ki? Ayagala. Kati byaleeta okulemerako. But then the two of them, bano ababiri, simanyi oba baafunayo omukisa ogwo ogw'okubanga banyumyako ebyenjawulo ebitali nti nkwagala. Kati nze kyemanyi ku bufumbo waliwo ebintu bibiri. Waliwo ekintu kye bayita romance, waliwo ekintu kye bayita sex. Ebyo bibiri byanjawulo. Sex osobola omufuna buli wamu, romance tosobola mufuna buli wamu oba womwagalidde. Romance gw'ofuna ku muntu wakwagala, sex yosobola mufuna ku muntu ne bw'aba takola ki? Takwagala. Kati nga bw'omanyi romance eringa icing sugar, sex ye cake. Tosobola kulya cake nga tekuliiko ki? Anti osobola kyova olaba abo bakola sex, romance tebeerawo. Kati ebyo ebibiri ebyo bye bikwatagana bwe bityo bibeezaawo obufumbo bye tuyita love. Kati love eyo yeyimirizaawo amaka. Kati bwe nessa mu kifaananyi ky'ono newankubadde tusobola tegeera sayidi ye eyoli tetunnagitegeera. Ate gwayogera naye wakitagitegeera. Yes, anti kati awuliriza tagimanyi ne Mr. Kisime tagimanyi kwata ayogerangako naye. Ayogera naye. Kinkola bulungi. Nange nzija. Kubanga nange nina at least yankubirako. N'abaako n'ekyannange. All right. Kakati bwe ntuna sayidi eno, kati kanjogere okusinza kwono kyatugambye. Bwe mbeera nze omuntu ng'agenze tetukkiriziganyizza, mugambye sigala nti ngenda, ng'ensonga emututte sinnambulukufu bulungi, kindeetera ebirowoozo. Yalekayo mukazi mulala, gwadduka okusanga wano ayinawo abamugoba tayagala kubeera nange, kale kindeetera ebirowoozo eby'enjawulo. Newankubadde ate kinzizaako emabega. Nganze kati tugeze nfumbiddwa, nina kukola ki? Obufumbo si bw'abaana bato, obufumbo bwa muntu omukulu. Omuntu omukulu yo yasobola okugumiikiriza nti embeera ezze naye kati ezze kati weeri, naye ngivuddemu nti kati noonya solution. Amaaso gange ajje ku mbeera noonye ekyokuddamu, nvudde nta mu bizibu bye ndimu kati. Kubanga ebintu ebisinga abazira bano be tuyita abazira, singa baawanika mu nsi temwali badde muzira. Naye ekibayisa abazira be bakola abantu abasinga ebibalemye, bakoze ebintu bye tuyita ebizibu ba impossible. Ekiyisa ekintu impossible kubanga abasinga kikoze batya? Kibalemye. Kati abantu bwe babanga abatonotono abakoze ekintu kiyita hard, kizibu, naye nga n'ekizibu kikola kitya? Kisoboka. Kati abagamba hard kitegeeza bakigezezaako kibalema. Kakati waliwo ebintu ebiri ize. Buli woyogera ebintu ebiri ize buli omu byakoze
abasinga tebakuwuliriza. Kakati nze ndowooza nange saaligumiikiriza azisaaki newankubadde nina ekibuuzo ye bw'ayogerako n'omwami we yamugamba ki oba nakati amugamba ki oba tebakyayogera oba ye talina kiye kyeyamugamba ye bwe yagenda fogudu gwe naye olwasimbula naawe n'onoba oba wabeerawo ekiseera era n'obaako bye mwogera. So sayidi eyo nja kulowooza nti twali badde tugumiikirizaamu ne twa sayidi zonna bayinza ku sayidi y'omwami tekyali badde kya buntu bulamu okulekawo omuntu mu mwezi gumu. Kubanga kye twatusuubira kufuna ssanyu waliwo ekintu kye twatusuubira mu muntu. Kuba kati wano omuntu kyabakusubwako Mr. Kisubi ze memories oba moments ezifuuka memories. Omuntu bw'agamba nonyononera obudde aba tagamba mbuya mwasipeninga ng'olunaku lulamba nga akutunula bw'ati akati akusubwa, nedda aba asubwa biri bye mwakolanga. Kati buli bwe tuba nga tetulina memories love eggwawo. Love memories ezindeetera okumiisinga ninga kale twakolanga bwe twekwata mu ngalo yantakulanga mu nviiri yansalanga enjala twatambulanga ffenna nga twekutte yansindikanga oba yankubanga naye nga binnyumira. Kati ezo moments ezo buli wenzisubwa nga gwayali binkoze toliiwo kyekindeetera okukubira akasende ngamba I want to see you, njagala kulaba. Kakati buli omuntu bw'aba nga talina bintu ebyo nga bibuzeemu weesanga nga weerabirwa mangu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.